Yes, natera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe ebiseera byonna, webale kuba nti osubscribinga ne tuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Olunaku lwaleero era tukuleetedde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Samusuuza, nga bwetwogerera Eddy Samusuuza alina ekimbe ekitandise okuba nti kimubala embiriizi, alina olumbe olutandise okuba nti lumuluma. Olunaku lwaleero tubadde kuzina awards mpola mpola nga twogerako ne manager wa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Samusuuza oba mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Kenzo, nga manager we bamuyita Homes Are Better. Then Homes Are Better tubadde tumubuuza condition mu Kenzo Gyali muno okuba nti kiki kyaliko that side akomawo di n'ebisigaddewo. So Eddy like Homes Are Better nga ye manager wa Kenzo avudde natugamba nti Kenzo wetwogerera tali mu mbeera nnungi eside za Ivory Coast eyo, nti omukulu ono alina ekimbe ekitandise okumubala embiriizi. Olumbe luno lwatandise lwasooka kujanga ulcers mpola mpola, ate nga omukulu ono abadde n'ebirowoozo ebimutawanya ng'omuntu. So n'olwekyo olumbe kwe lumusanze ne lumugattamu, nga lwetwogerera Eddy Samusuuza tali mu mbeera ntuufu. Abasinga bagamba nti Eddy Samusuuza maybe omukyalo kuba yamulekawo bwe busungu blabla n'ebisigaddewo bwe bitono, naye ng'ate twategeddeko nti Better yatugambye nti Musuuza talumanga nk'okubukyanga Rema agenda, wabula alina ebizibu ebimutawanya ng'omuntu, naye nga era omuntu alwala. So n'olwekyo omukulu ono ekimbe kyatandise okuba nti kimubala embiriizi. Jjukira nti Eddy Samusuuza yagenda Ivory Coast okuba nti ayimba n'okuba nti awo bendera ya Uganda, wabula lockdown gyamusanga n'atasobola kuba nti akomawo mu butaka. Then mu kuba nti agezako kuba nti akomawo mu butaka baatukiirwa Ministry eya Internal Affairs, omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kahana Rugunda, n'abategeeza n'abagamba nti Kabaani takkirizibwa kuba nti atonya mu Uganda, ne waba nga akozesa special jet takkirizibwa kuba nti atonya mu Uganda, because buno obulwadde abava ebweru be babuleeta, businga kuva bweru ne babuleeta mu Uganda, ate nga wano abantu wano bali so careless nti tebafaayo. So Musuuza omu ayinza okutta eggwanga ddamba because alina abantu bangi abamwetoolodde, nekiba nti tekyamusobozesa kuba nti akomawo. Then era mu kuba nti agezaako nnyo okuba nti akomawo, yagenda ewa mukwano gwe amanyikiddwa nga Didier Drogba abeere nti muyamba oba abeere nti amuwa ku buyambi. Era Didier Drogba bw'atyo yasalawo okuba nti amuwa special jet ye okuba nti emukomyawo ku butaka, wabula era gavumenti yakalambye negamba nti no one is special, you're not special than any other person here. So omukulu ono ne baba nti bamustopping okuba nti akoma mu Uganda. Wetwogerera omukulu ali ku ndiri nga ekitwadde kitandise okuba nti kimutigaatiga, kitandise okuba nti kimukuba wansi, era nga tasiibewo tasuulewo yali ku mimwa gy'abantu abasinga, naye nga ate tumusabire omusajja ono abe nti adengu because obwana bwe buto ate nga alina emirimu gyakyakolera eggwanga ng'omuntu, because Eddy Samusuuza y'omu ku most exporting artist be tulina mu ggwanga, n'okuba nti y'omu ku bantu abakyasiza okuba nti batunda ati waffe outside Uganda. So n'olwekyo bwe tumufiira ku Ssababaziki ansuubira Mukama aba atukubye omuggo gw'amaanyi, because twafiirwa the super talented boy of our century, twali agenda musinga bamuyita Moses Radio, yafa netumufiirwa. Then kati netufuna ono omwana because yadde nga Eddy Samusuuza tali that much talented nga bo tosobola comparinga na Moses Radio, naye ate byakoledde eggwanga bingi nnyo. So n'olwekyo twetaaga omukulu nasigalewo abeere nga atutambuliza emirimu gy'eggwanga mpola mpola. Eddy Samusuuza mumuteeke mu nsaala zammwe. Then tunaaba nga tubatuusaako amawulire amalala gamufaako mpola mpola. Then oliwaddemu okuba nti osubscribinga n'okuba nti ofollowing emikutu gyaffe gyonna ku Facebook Uganda Mukamooli, ate nga nganze omuntu osobola okumfollowingako wali ku Twitter nkozesa James 6 ne tuba nitukwatagana mpola mpola. Then ebisigaddewo ne tunyumyamu ng'abantu. Musuuza ali bubi, ayinza okuba nti embeera yonna essaawa yonna ayinza okuba nti tuyinza okufuna amawulire amabi. So n'olwekyo tusigale nga tumusabira mpola mpola. Bye bye.